إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أبورغانا بيبتيبوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وحياكم الله وبياكم وحفظكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم ووفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضى. Abuluganda tuzze nate olwaliro mu kaseera kano n'okwanukula ebimu ku bibuuzo byammwe wa barakallahu fiikum. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atusobozese okubeera nti nuaddi hadhihi al-amana ala alwajhi almatlub, kwegamba tutuukiriza obuvunaanyizibwa buno mu butuufu mu ngeri esaana oba mu ngeri etubanjibwa oba mu ngeri entuufu. Wa barakallahu fiikum. Naye nga tetunnaba abooluganda kwanukula bibuuzo bino, njagala okusooka okutwala omukisa guno okubategeeza biidhinillahi tabaraka wa ta'ala mu butongole nti darusu yaffe ey'oku Sande biidhnillah, Sande eno yennyini ejja biidhinillahi tabaraka wa ta'ala egenda kubeera ku Hamad Islamic Center, egenda kubeera ku Hamad Islamic Center. Wa barakallahu fiikum. Nolwekyo mujje insha Allahu ta'ala tusomereko ku ssomero lyammwe eryo biidhinillahi tabaraka wa ta'ala, tusomerewo eddiini yaffe. Wa barakallahu fiikum. Ekyabuvunaanyizibwa okujjayo n'akantu akayinza okuyambako biidhinillahi tabaraka wa ta'ala ku ssomero eryo oba ku masjidi oba ozena misaalo ng'egyo mu ngeri y'okwalirira ennyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, oba kyonna ky'osobodde biidhinillahi tabaraka wa ta'ala, ekyo nga mu ngeri yakulagirira abwabul khair, emiryango gy'obulungi biidhnillah, eri oyo abeera asobodde. Wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Naam, tubalinze insha Allahu ta'ala, fa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ekibuuzo ekisooka barakallahu fiikum, ono munnaffe Khalid yabuuzizza nti singa nsanga jama nga basaddeko lakeemu nembeegattako imaamu ne yeerabira n'asaza laakataano, kyokka nze ezange ziba ziweddeyo nnya. Abaffe bwe bavunnama oluvunnama lw'okwerabira ne bamala okutoola salaamu, nsituka n'enkimalaako endala oba nange nsaza salaamu ebyange ne bibeera nga nange biwedde. Okwanukulawo billahi tawfiiqi barakallahu fiikum wal ilmu inda Allah nti gwe bwe kibeera nti biri bye baagize eri bye basadde eri tewabaddewo naki oba mu mbeera endala, obeera osaddira akannya ate nga okikakasa nti mbutuufu nsaddira akannya. Kati bw'osituka okukimalaako endala eyeebeera mbutuufu yakutaano, bw'osituka okukimalaako endala eyeebeera yakutaano, ate nga naawe okimanyi nti naaka yakutaano. N'olwekyo tukomaawo biidhnillah, okomaawo insha Allahu ta'ala osaddira akannya. Wa nas'alullaha al-afwa wal afiya. Okiwulidde, osaddira akannya ziweddeyo, okomaawo biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atumalire. Ekibuuzo ekyokubiri,
ono abuuza nti tuli bana taata yabula amakulu ba Luganda bana taata waabwe yabula ebbanga erigenda mu myaka 20 awo nno wokka nga tetunagenda wala na kibuuzo nti omuntu bwabula al-mafqud bamuyita al-mafqud bwabula banga eriwerako kati video banga ng'eryo oyo ateekebwa mu ahkamu tekwegataliko itiswalu yonna ayinza okubula naye ng'aliko ebigambo bye bamwogerako nti oba gyali oba waliwo abamulabako mu mbeera ezifaanaganako bwe zityo oba akasimu ngaako naki ebyo birala naye oli yabula taliiko mawulire gonna gamukwatako taliiko wadde akasimu tewali amanyi gyali baanoonye ekiseera ne balemererwa naki oyo abeera yateekebwa mu bantu ababalibwa nti bafu wa barakallahu fikum. Naam, kati munnaffe agamba nti jjajja yafa amakulu jjajja waabwe azaala taata oli yafa omugabo gwa taata gwasigalawo amakulu mu busika mu kusikira omugabo gwa kitaabwe gwasigalawo era agamba nti tuguganyirwamu era ng'agamba nti tuguganyirwamu definitely jjajja bw'abeera nga yasooka taata okufa nga taata waali kitegeeza nti taata ono aba yayingira mu basika okiwulidde oba kwegamba asika butereevu okiwulidde ku kitaawe oli abeera yafa jjajjawo n'abuuza okiwulidde kakati awo taata bw'afa oluvannyuma definitely omugabo gwe abaana be bagutwala oba be bagusikira kubanga be bamusikira okiwulidde n'abamusikira abalala bayinza okubaawo wa barakallahu fikum. Kakati bwe kibeera nti taata ye yasooka okufa oba kati ng'ono nti yalamulwako amateeka g'okufa okiwulidde oba g'omufu kakati jjajja ate ye n'afa oluvannyuma kiba kitegeeza nti ate taata abeera talina kusikira kuba yasooka okufa n'agenda aba talina kusikira naye tusuubira nti jjajja ye yasooka okufa nga taata waali taata n'agabana omugabo gwe okiwulidde kati ate oluvannyuma n'abula kakati mu kubula omugabo gwogwo nga weeguli abaana be baguganyirwamu ng'ono bw'agambye kakati agamba nti kati waliwo omugabo ogwasigala mu mmaali ya kitaawe amakulu jjajja omugabo ogwo nga tebagugabye awo nnyini nga tutanagenda wala eyo yali nsobi bannange mu bintu bye tuzannyisa ate nga tebyetaaga kuzannyisa kwe kugaba emmaali y'omufu ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yagigaba tutuukirize ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyeyagaba emmaali yonna egabwa si bino byakuwoza simanyi ate tulindemu simanyi ate n'ennyumba simanyi ate esigale simanyi ate nanka n'ettaka ly'egindi okuggyako nga buli omu afunye omugabo gwe ne gutegeerekeka ku ttaka eryo oba ennyumba oba ki kati oluvannyuma bo nga bo ne bakkiriziganya nti kino tukirekewo tubeere nga tukikolamu oba bwe tuti oba tudivelopingewo oba tuzimbewo essomero n'ebifaanaganako bwe biri naye bino abantu bye bazannya omuntu afudde okiwulidde oba yafa emmali ne bagirekaawo tebafaayo kugigaba eyo nsobi nnene baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala ate era ezaala ebintu ebinene bingi okiwulidde kuba kakati ogenda okwetegereza nti emmaali eno ababadde ab'okugisikira abana ala sabili mithaali ekyokulabirako nti babadde bakugisikira bana naye tulesaawo ne tukandiiriza oba tugabyeko kitundu ate kakati ekirala tetukigabye ate ne kibeeraawo naki kakati okukakkana ababadde abasika abana oli ng'agenda afa ate bw'afudde alina abaana be 8 oba 20 20 gonna gayingidde mu busika buno butereevu kakati ate bagenze mu maaso n'okkandaaliza nga n'omulala afa okiwulidde bulungi naye alina abaana 15 nabo bayingidde butereevu laba emmali bwetambula laba ebintu bwe bigenda nga bigejja okiwulidde ate okukakkana ate kakati ne bana abaana boono ate kakati ababadde 15 basatu bafudde mu kabenje oba muki okiwulidde nabo ate babadde n'abasika abaabwe kati tunulira obuzibu obwo nolwekyo omuntu bwafa tugabirewo mangu emmaali ye wa barakallahu fikum
nolwekyo munnaffe agamba nti waasigalawo omugabo, okiwulidde, waasigalawo omugabo ogutaagabwa, okiwulidde. Kakati agamba nti jjajja yaleka yiika 10, jjajja yaleka yiika 10 ng'alina abaana nga 20, ne bazigabana buli omu desimol 25, omuwala n'omulenzi benkanya, amakulu baafuna kyenkanyi, buli omu desimol 25. Omuwala yalinga omuwala desimol 25, yalinga omulenzi desimol 25. Awo nnyini nga tunagenda wala, eyo nayo nsobi, wa barakallahu fiikum. Ate nennene ebintu ebimu nga Allah bwe yatugamba nti watahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allahi azim. Musuubira ebintu ebimu nti munnaye bitono, biwewufu, byakuzannya, naye nga maaso ga Allah binene, ekitagambika. Nolwekyo barakallahu fiikum, omwana omuwala tafuna kyenkanyi na mwana mulenzi. Omulenzi afuna tayimuzitu, okiwulidde, omuwala n'afuna kimu. Omuwala kyafuna ekimu, omulenzi afunamu 2, okiwulidde, oba emirundi 2, okiwulidde. Kati omulenzi tebenkana na muwala mu kugabanya emmaali eno, era eyo yali nsobi, tekikkirizibwa n'akamu n'akeddagala. Bwe bibeera nga bisobola okupangulwa n'okuddamu okutegekebwa obulungi, ekyo kyekikubirizibwa. Bwe biba nga tebisobola, etawuba zikoone, istighfaru zikoone, bwe bityo. Wa barakallahu fiikum. Naam. Kakati agamba nti kati waliwo nga yiika eyasigalawo. Olaba, waliwo nga yiika eyasigalawo, ekyo kitwalaze dda nti si kituufu, okiwulidde. Kati agamba nti kati kwegamba ettaka eryasigalawo eryo lyenkanamu nga akawumbi mu ssente. Ndowooza waliwo abaagala okubawaamu essente eziriŋŋanga akawumbi, okiwulidde, mu kugula, era nga kwegamba weewali ekijja n'ennyumba ya jjajja eri wali simanyi biki. Abuuza ekibuuzo ekisooka nti ekisookera ddala kikkirizibwa okutunda ettaka ng'eryo. Kati abasika bano be bannannyini kintu. Bwe kibeera nti wabaddewo obwetaavu, okiwulidde, bwe kibeera nti wabaddewo obwetaavu obutunda nga bo baagadde okutunda, tewali abagaana, okiwulidde, nga waliwo obwetaavu baagadde okutunda ekintu kyabwe, tewali abagaana. Naye nga twalaze dda nti ekyo kyo yali nsobi, buli omu yali alina okufuna omugabo gwe ne gumanyika nti omugabo bwe guti. Kati oli bw'ayagala okutunda omugabo gwe tavunaanwa maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala kuba wa kintu kye, okiwulidde. So nga ate mu ngeri y'emu tukubiriza abaddu ba Allah tabaraka wa ta'ala nti bannanga okuziika abafu baffe kubeerenga mulimbo, oba kubeerenga kugamba mu kifo awaziikibwa abasiraamu, nga kimanyiddwa nti waziikibwa abasiraamu, okiwulidde. Kujja kubeera neimaani musimanyi nziise wano naki, abaana bajje oluvannyuma ate bajjire bakusiguukululeyo naki. Kakati ebyo okiwulidde kwega si kituufu, tekyandibadde kituufu mu mbeera ezifaanaganako bwe zityo, okiwulidde. Kati bwe kibeera ng'ekijja kyakolebwa nga bano basiraamu baziikawo, okiwulidde, era baziikawo basiraamu si bya kintabuli, basiraamu na bakafiiri, kuba tekikkirizibwa kuziika musiraamu na mukafiiri, okiwulidde bulungi, awamu awo la yajuzu, okiwulidde. Naye kale baakola nankani ekijja kyabwe, era tugiyita erimbo ya nankani y'abasiraamu, okiwulidde, era tugiyita erimbo y'abasiraamu, kubanga famire bwebeeranga ngazi ne bagamba nti tugule yiika yaffe we tunaaziikibwanga, okiwulidde, abantu ba famire eno, la baasa bihi, tekirina mutawaana. Ekikulu kya byonna nti baziikawo nga basiraamu baziikawo naki. Kati bwe kibeera bwe kityo, abafu babeera ne haqqi ku nankani ku ttaka eryo, okiwulidde, tebasaana kutaataaganyizibwa okuggyako nga wazzeewo embeera naakola ntya eteebereka, okiwulidde. Naye bwe kitaba ekyo tusaleko nti wano nankani kijja kyaffe we baziika naki, ekisigadde bwe tuba twagala tukitunde. Naye kale tugende mu maaso ne munnaffe kyagamba nti awo tunnyonnyoddewo nti telabaasa bidhalik, bwe kibeera nga baagadde okutunda naki, kisooka beetegereza embeera ezifaanaganako ng'ezo, tewali abagaana. Ekyokubiri agamba nti bwe kiba kituufu bagamba nti buli omu ajja kufuna
miliyoni za 5 buli omu ajja kufuna miliyoni 5 lwaki kubanga bagamba nti bagenda kuwa n'abaafa kakati okwanukula nti bwe kibeera nti emaali eno abaafa bagireseewo nga yaabwe okiwulidde ekyo kiba kituufu nga abaafa bagireseewo nga yaabwe ekyo kibeera kituufu kwegamba nga lwakuba nti baali tebannagigaba naye nga kwegamba bwe baafiira nga yaliwo oli jjajja nga yali afudde already bano nga weebali bayingira butereevu mu busika kati bwe kibeera nti ate nabo baafa nga bano tebannagaba maali eno buli omu abeera n'omugabo gwe gumanyiddwa kakati nga bwagambye nti miliyoni za 5 kati bwe zibeera miliyoni za 5 taata 5 ge weegali n'oli 5 ge weegali n'oli 5 ge weegali naye nga tulina okukigenderera nti omuwala afuna kitundu omulenzi n'afuna kiramba amakulu nti omulenzi bw'afuna 2 omuwala afuna kimu omulenzi bw'afuna 2 omuwala kati katugaize omuwala n'omulenzi bagenda kugabana miliyoni 6 okiwulidde bulungi miliyoni 6 lidhakari Allah nga bwe yatugamba nti lidhakari mithlu hadhil unthayayin okiwulidde omulenzi afuna 2 omuwala n'afuna kimu wa barakallahu fikum kakati agamba nti kwegamba bali abaafa amakulu kyetubaddeko nti bali abaafa baafa omugabo gwabwe weeguli kati definitely abasikira abo abaafa be bagenda okugabana omugabo guno okiwulidde kakati yayongerezaako n'agamba nti buli mwana ava mu jjajja amakulu bano beewera bagamba nti bagenda kugaba enankani okugabanya omugabo ogwo buli mwana ava mu jjajja oba muwala oba mulenzi miliyoni za 5 ekyo twakiraze dda nti kifu era nsobi omulenzi tafuna kyekimu n'omuwala okiwulidde era n'omuwala tafuna kyekimu n'omulenzi omulenzi yasinga oba afuna nankani mirundi 2 ku ky'omuwala naam kakati agamba nti ffe tuli 4 omulenzi omu n'abawala 3 omulenzi omu n'abawala 3 abuuza nti tuzigabana tutya yeye emaali eyo eramulwa etya ate kakati emaali bwebeera nga yammwe nga bwe tunnyonnyodde okuva emabega tuzze tubinnyonnyola nti singa kiba bwekiti singa kiba bwekiti kati ebeera terina mutawaana ekyokubiri omulenzi omu abawala 3 twakiraze dda nti omuwala afuna haafu y'omulenzi oba omulenzi afuna 2 okiwulidde omuwala n'afuna kimu kakati mwe mugabanyeemu awo mulabe okiwulidde naye nga buli muwala ajja kufuna haafu y'omulenzi ono kyagenda okufuna okiwulidde wallahu alam naam ekibuzo ekirala ekyokusatu munnaffe agamba nti waliwo eyasomesa nti aya zino 11 mbu bw'ozisoma buli ku makya Allah subhanahu wa ta'ala akumalira ebizibu byo simanyi ate akuggulirawo riziki nebeera nga egira akuzimbira ennyumba mu jjana n'ebifaanaganako bwe bityo nga bw'abadde abibuuza kakati agamba nti aya ezo 7 gwa al-Fatiha aya 2 ezisembayo mu Bakara ayatul kursi ne aya ziri 2 eziri mu nakani mu Ali Imran yayogeddeko emu naye ndowooza ategeeza oba 2 ze zitera okugira mu gundi mu bujulizi nga bwe tugenda okinnyonnyola aya eza gundi nakani Imran shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa okiwulidde kakati abuuza nti ebyo biriko obujulizi abooluganda barakallahu fiikum okwanukula nti ebigambo ebyo nga bwe bizze bwe bityo era munnaffe nga bwe yabisomesa bw'abeera nga ddala kituufu yabisomesa bw'atyo okiwulidde hadithi nankali obujulizi obubigamba bufu si butuufu n'akamu n'akeddagala wa barakallahu fiikum naye nga nankani mushahida Allahu wano zitera kubeera aya 2 zibatera okukola ki okuleeta mu gundi naye nga hadithi ebigamba nfu si ntuufu wa barakallahu fiikum
abuuza ekibuuzo ekirala nti nabbi yalaga bulungi ki obuli mu kigambo ekigamba nti la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Okwanukula wa billahi tawfiq barakallahu fikum nti ebigambo ebyo byamaanyi era tukubiriza abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nti babinywerezaako babisoma. Okiwulidde buli wogira bwoti n'osoma buli wogira bwoti n'osoma wa barakallahu fikum. Ndeka tuleeteyo obumu ku bujulizi bwabyo. Nabbi yagamba sallallahu alayhi wa sallam nti man qaala la ilaha illa Allah, omuntu yenna agamba nti la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir 100 marra, emirundi emeka 100 idha asbaha, bw'abeera ng'abukeesezza. Mu riwaaya endala mulimu fil yawmi 100 marra, mu lunaku okiwulidde emirundi 10. Nabbi agamba ki sallallahu alayhi wa sallam nti kanat lahu adla 10 riqabin, aba afuna ebyenkana oba ebirungi ebyenkana ng'omuddu atadde abaddu 10, ng'omuddu atadde abaddu 10. Agamba Nabbi sallallahu alayhi wa sallama nti wakutibat lahu 100 hasana, nawandikibwako ebirungi 10. Wamuhiyat anhu 100 sayyi'ah, najjibwako oba okusiimulwako ebibi 10. Wakanat lahu hirzan min ash-shaytani fi yawmihi hatta yumsi, nabanga ebigambo ebyo bigenda mu protectinga, kumukuuma okwega sitaani temwetambaala mu lunaku lwolwo paka nga buwongezezza oba paka kugamba mu lunaku lwe. Barakallahu fikum. Agamba nti walam yati ahadun bi afdala mimma jaa bihi, tewali yenna agenda kujja ng'alina entanda gy'azze nayo esinga obulungi okusinga oyo by'azze nabyo. Tewali muntu yenna agenda kujja nga yamusinga nekyagenda okwanjula mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala illa ahadun, okujjako omuntu amila akthara min dhalik, eyakola kugamba eyaleeta ebisinga ku bibye. Katugambe nti ono yaleeta emirundi 7 ate oli n'aleeta emirundi 10, ono yaleeta emirundi 10 ate oli n'aleeta emirundi 10 mu 10. Okiwulidde bulungi kugamba bwe bityo. Barakallahu fikum. Mu riwaaya endala mulimu nti illa ahadun amila akthara minhu, ndoza ebwe kityo minhu, illa ahadun amila akthara minhu, okujjako omuntu abeera yamusingako. Okiwulidde hadithi elimu Ahmad mu Tirmidhi, Sheikh Albani yagisahaha. Sheikh Albani yagisahaha, yalaga nti ntuufu. So nga ate era ne mu Bukhari ne Muslimu mulimu nahwahu mu hadithi Abi Hurayra radiyallahu anhu. Kale kugamba obwo bwe bumu ku bulungi bw'ebigambo ebyo. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum, wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Ono munnafu abuuza ekibuuzo ekyokuna nti singa omuntu anuuka, olina agamba nti ow'engabi yateekeddwa okuyunga, ekyo tekyonoona enzikiriza? Okwanukula wa billahi tawfiq barakallahu fikum nti ebyo bintu byakweraguza era bintu bya kishiriku, si bituufu n'akamu n'akeddagala. Okiwulidde, si bituufu n'akamu n'akeddagala. Kubeera n'enzikiriza mulazima ow'engabi yali, ebyo bintu by'Abaganda yahi, si dini yaffe era bushiriku. Okiwulidde bulungi, obuyinza okwonoona enzikiriza yaffe, obuyinza okwonoona la ilaha illa Allah yaffe singa tubeera nga tetwegenderezza. Okiwulidde, tebisaana mukkiriza kubeera nti naye abeera ne i'tiqadaati al-baatila shirikiyya al-kufuriyya ezifaanaganako bwe zityo. Ate omuntu singa abeera nti yakakasiza ddala nti amaanyi ono yagalina ono, okiwulidde, olw'okuwonya yakulina n'okola kutya ebyo, ate oyo yaviira ddala mu Busiraamu. Okiwulidde, completely kibeera kinene okusinga kwoli ayinza okubeera obubezi ne mentality kale ali awo yasanga bali kuganabeera ne kakugamba yeetaaga kunabbahako bunabbahi akite, naye oli ata omulala ne bw'omugamba ebyebeera nzikiriza munywevu ku nsonga naki. Okiwulidde. Kakati abuuza ekyokubiri, agamba nti oli bw'agamba nti bw'onywa kaawa obulwotulo, bw'onywa kaawa obulwotulo, ekyo nakyo tekiri mu kweraguza. Ekyo si kituufu, tekiri mu kweraguza era tekirina mutawaana
okiwulidde bulungi okusinzira Allah nga bwe yatonda kaawa bw'omunywa okiwulidde ayinza okukubeezaawokko kiringa ng'era okulya emmwanyi okiwulidde okulya emmwanyi okumeketa emmwanyi ezo ng'otwo tubadde tuzze oba kwegamba n'ebintu ebifaanaganako bwe bityo ebya halaali okiwulidde ebya halaali ebitali bya haramu sitekubeera kweraguza okwo Oluganda barakallahu fikum era nga tekiina mutawaana biidhnillahi tabaraka wa taala ekyakaawa tekiina mutawaana wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa kathara Allah min amthalikum. Ono munnaffe abuuza nti bw'ofuna omukyala ng'abeera na maama we oba nga baafuna obutakkaanya ne taata we amakulu taata yali bba wa maama we taata we n'omuwala nga maama ne taata bafunamu obutakkaanya agamba era nga agamba amakulu maama agamba nti tayagala kumanya bifa ku taata. Ono yabuuza kati nti tayagala kufa amakulu tayagala kumanya bifa ku taata w'omwana we okiwulidde oba w'abaana be. Agamba nti era nga tamanyi gyali bw'ogenda n'oyogereza omuwala oyo omwogererezaawa ekisookera ddala Allahu a'lam naye nga kiyinza okuba nga munnaffe kyayagala okubuuza amakulu nti baani abajja okugaba omuwala oyo baani abavunaanyizibwa ku muwala oyo n'ebifaanaganako bwe bityo ama okwogereza ekyo tekirina mutawaana okiwulidde ekikulu nti obukwakulizo singa bubaawo n'amateeka ne gakuumibwa bulungi okwogerereza omuntu tebagamba nti olina mwogerereza muzikiti oba olina mwogerereza waka oba olina mwogerereza wantu gundi wonna mu kifo ekya halaali era nga amateeka gajja kuumibwa ag'obusiraamu kikkirizibwa tekirina mutawaana. Naye munnaffe kyabadde abuuza bwe nsuubira nti abuuza nti kwegamba ani alina obuvunaanyizibwa ku kumugaba bwe nsuubira bwe ntyo bwe kibeera nga bwe kityo bwe kiri barakallahu fikum nti taata oli wadde nga baafuna obutakkaanya ne maama y'alina obuyinza ku muwala maama talina buyinza bugaba muwala omukyala tagaba okiwulidde bulungi wabula taata y'alina obuyinza ye taata we oba baafuna obutakkaanya ne maama ebyo birala okiwulidde ebyo byabwe naye ng'oli y'alina obuyinza oyo taata oyo y'alina obuyinza Allahumma okujjako nga wazzeewo ate mateeka malala nti oba taata awangalira bintu by'ekishiriku oba taata atalemesa bulemesa okiwulidde bulungi ayagala ate mugabira bashiriku ayagala mugabira bakafiiri n'ebifaanaganako bwe bityo ate ago mateeka malala ge gayingirawo obusiraamu ne buyingirawo ne butekinga ova okiwulidde bulungi ne bubaka ennamulaze buleeta ate naye bwe kibeera nti ate wali buzibu bano baakaayanamu bukaayanyi naki okiwulidde ng'ebyobufumbo ebitera okubeera taata yalina obuyinza era kasita weepampalika munnange n'ogira ogenda kubeera mu bwenzi okiwulidde taata yalina obuyinza oba gwawadde obuyinza oba taata bw'atabaawo bannyina ngaabo kugamba ng'emitendera bwe gigenda bwe mugimanyi obulungi wa barakallahu fiikum okiwulidde kati n'olwekyo taata oyo tumunoonye biidhnillahi tabaraka wa taala bwe kiba kisobose okiwulidde kubanga gyali tumunoonye tumutuukeko tufune kugamba obuyinza oba tumwanjulire ensonga yaffe tulabe ebigenda mu maaso. Bwe kibeera nti taata mu butuufu tamanyiddwa gyali taata tategeerekeka taata kugamba nga kizibu kifuuse ekizibu ekitagambika naki ate olutuseetuka netugenda ku bannyina netugenda ku jjajja azaala taata netugenda kugamba bwe batyo biidhnillahi tabaraka wa taala bwe babaawo definitely nga basiraamu betuwogerako okiwulidde olwo be bagenda okutwala obuvunaanyizibwa okugaba omuwala oyo biidhnillahi tabaraka wa taala wallahu alam. Agamba nti omuwala yasiramuka abuuza ekibuuzo ekyokubiri nti omuwala yasiramuka ewaabwe teri musiraamu n'omu bwe mba mwogerereza waani era kifaanana nekiri bw'oba obuuza okwogereza tekulina mutawaana yaake ng'onna okubeerawo twakiraze dda nti singa amateeka gagobererwa biidhnillahi tabaraka wa taala oba singa tumubeera kumenya mateeka biidhnillahi tabaraka wa taala kakati kugamba ng'ekifo kituufu ne ahkaamu ez'okwogereza nga tujja zigoberera biidhnillah. Kakati bwe kibeera nti nga bwe tusuubira nti kyabuuza kubeera nti bali bakafiiri kati ani agenda okumugaba oba alina obuyinza ku ye okwanukula billahi tawfiq barakallahu fikum nti ekyo kimanyiddwa bulungi tutera nnyo kisomesa naki naye munafu oli awo ayinza okuba takimanyi
nti omukyala bw'abeera ng'ewaabwe teri musiraamu n'omu la kusaidia taata la kusaidia maama, awo nabbi sallallahu alaihi wasallam kiyatugamba nti asultaanu waliyu man la waliya lahu, omukulembeze yabeera owovunaanyizibwa ku mukyala atalina bantu be, ku mukyala atalina bantu be abakkirizibwa okumugaba oba basobola okumugaba. Okiwulidde? Kale n'olwekyo omukulembeze w'obusiraamu, amiri, kadhi, mufuti, imaamu, awo webayingiriramu biidhinillahi tabaraka wa taala. Okiwulidde? Ayinza okubeera amiri wa jamaiya ng'eyo naki bwe bityo. Obuvunaanyizibwa mu busiraamu yabeera akola ki? Yabeera mugaba, era nga kyandibadde kya mulembe kya buvunaanyizibwa okubeera nti eri ew'omuwala gy'abeera be bakola ki? Be babeera nga bagira kubanga be bakulembeze be naki be bakulembezebwa biidhinillahi tabaraka wa taala. Wa barakallahu fikum. Wallahu a'lam. Ono munnaffe abuuza nti omuti Adamu gwe yalya gye gulimu jjana, bwe gubaayo tetuddemu ne tugulya? Okwanukula barakallahu fikum nti omuti waliwo ebintu ebimu muyirimu nga kwegamba fudulul ma'rifa nga tebirina nnyo kibituzimba mu bukkiriza bwaffe oba mu kutwongera ilmu gye tujja okuganyirwamu kwegamba bwe bityo. Okiwulidde? Kati nga kino naye barakallahu fikum katugambe nti omuti Adamu gwe yalya Allah subhanahu wa ta'ala gwe yali amuganyi, definitely gye guli kuba gwali mujjana. Okiwulidde bulungi? Allah n'agumugaana okugulya naki? Okiwulidde? Definitely gye guli. Muti ki? Agamasala abamanyi ate bagagaziwamu nnyo, bano ne baleeta kino, bano ne baleeta kiri naki, naye nga Imamu Tabari yannyonnyolako barakallahu fikum ku masala ago n'alaga nti ekikulu kya byonna nti omuti Adamu gwe yalya Allah tabaraka wa taala gwe yamugaana gumale gumuleetera ebizibu. Okiwulidde? Sallallahu alaihi wasallam ye Adamu yali agumanyi. Okiwulidde? Era ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yagumugaana oba yagumulaga n'agutegeera. Okiwulidde? N'agutegeera. Kati ffe Allah teyatubulira nti muti gundi, ebigambo bingi nti muti gundi, naye ekikulu kya byonna nti Allah teyatubulira nti muti gundi. Ekikulu eki Allah kyeyatubulirako kitulina okukkiriza. Okiwulidde bulungi? Naye ng'ekikulu nti omuti gwali mujjana, kati definitely kubaayo kwagwo omuti gyeguli. Okiwulidde bulungi? Okusinziira ku bujulizi obumu nga mu musomo gwaffe ogwa aljanna wannar twabadde tulaga ndowooza mu lecture yalaze asmaul janna, amannya g'ejjana, twakirazeeko ekifaanaganako bwekityo nti kwegamba ebyengera by'ejjana, ekisooka ejjana egenda kubeerawo obugenderevu n'obugenderevu, tegenda kuvaawo. Ekyo kimu. Ekyokubiri, ebyengera by'ejjana daima. Okiwulidde? bya lubeerera nga Allah bwe yatugamba nti ukuluha daimun wa dhilluha. Okiwulidde? Ebyokulya by'omujjana bya lubeerera ebbanga lyonna. Okiwulidde? Ebbanga lyonna bya lubeerera. Kakati kwegamba tebivaawo. Okiwulidde? Kati ate kino kyamujjana. Okiwulidde bulungi? N'olwekyo okusinziira ku mbeera efaanaganako bwetyo omuti gyeguli. Okiwulidde? Kati abuuza nti bwe gubaayo tetuddemu ne tugulya, anti Allah yagugaana Adamu. Okiwulidde bulungi? Kati ffe Allah byanaatulaga nti tujja birya, ebyo tujja birya biidhinillahi tabaraka wa taala. Kakati amasala agakwatagana ku Adamu gali masala gaali ga Adamu. Okiwulidde bulungi? Gali masala gaali ga Adamu. Barakallahu fikum. Era ffe Allah bw'ataagutugaane nga gwakulya tujja gulya. Okiwulidde bulungi? Kati oli Allah yagamba Adamu aleme gulya ta'atan lahu, mu ngeri y'okumugondera. Barakallahu fikum. Yali agamba Adamu alayhi salatu wassalam. Naye nga bino kubiyingiramu ennyeewala tewali nnyo mugaso gwe tujja bifunamu. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam. Tukikomyawo ekyo inshallah ta'ala. Ekibuzo ekirala ono abuuza nti bwe mmaze okusaala oli najja ng'akeereye nzikirizibwa okumusaddaakira jjama ku swala yonna? Oluganda okwanukula barakallahu fikum nti ejjama tolina buyinza bugimusaddaakira. Okiwulidde bulungi? Ejjama tolina buyinza amakulu empeera z'ejjama. Okiwulidde? Tolina buyinza bunsaddaakira mpeera za jjama.
kiri ekyafaayo nabbi sallallahu alaihi wasallam yannyonnyola bulungi nnyo man yaquumu okiwulidde man yatasaddaqa ala hadha ani asaddaakira oyo okiwulidde tusinga kugikomyawo naye nabbi amalayo ng'agamba ati ate man eyo jumlatu shart kitegeeza nti waliwo ekirala jawabu shart yeetaagisa okujjuza okiwulidde gye tulina okulinda okiwulidde ani asaddaakira oyo amusaddaakira kimpeereza jama la si mpeereza jama nabbi yakyogera sallallahu alaihi wasallam kyekiriwa fayaquumu wa yusalli maahu okiwulidde oba fayusalli maahu ayimuke asaale naye okiwulidde bulungi yali amusaddaakira kusaala naye yali tamusaddaakira jama oba yali tamusaddaakira mpeera za jama kubanga ne jama yennyini tetandikira ku babiri wadde nga amasala galimu okugaziwamuko bamu bannaffe balaba nti jama etandikira ku babiri naye nze mmatira n'ekiga nti jama etandikira ku basatu so si babiri okiwulidde bulungi jama etandikira ku basatu so si babiri ekyokubiri mmatira nti jama tekkirizibwa ya mirundi mingi mu muzikiti ogumu oguliko imaamu w'enkalakalira oguliko omwazinyi w'enkalakalira gusaala jamaa bulijjo naki gumanyiddwa jama ebeereemu okiwulidde bulungi ejjama ebeereemu wa barakallahu fikum kakati obadde awo munno n'ayingira bw'oyimuka ng'omaze okusaala jamaa munno agenda kusaala wali akeereye n'osituka n'osaala naye ekyo kituufu kuba nabbi yakiraga sallallahu alaihi wasallama okiwulidde kituufu omusaddaakidde ki omusaddaakidde kusaala naye wa barakallahu fikum kakati munnaffe mu kibuuzo kye mubaddemu ekibuuzo ekirala agamba nti omulala bwajja okiwulidde nenkakasa nti naye tannasaala nze eyasaddaase nve mu swala ekisookera ddala omulala bwajja nga tannasaala agenda kusaala yekka kasita tubeera mu masjidi okiwulidde eri gye tuwogeddeko naye bwe tubeera eka bwe tubeera oba tubadde ku mbaga abantu basaala wali eri mu lujja bwe tubeera nga oba tubadde kwegamba ebintu bifaanaganako embeera ezifaanaganako ng'ezo okiwulidde awo jamaa zikkirizibwa okubeera ennyingi bano basadde jama kati bavuddewo kakati ate n'abalala bazze nabo ne bayimirizaawo jama n'abalala bazze ne bayimirizaawo jama ekyo tukirina mutawaana okiwulidde bulungi era bw'obeera nga kakati gwe obadde omusaddaakira mathalan omaze okusaala obadde omusaddaakira abalala ne bajja ne beeyungako waliwo wakkirizibwa okubeera nti wabeerawo jamaa ennyingi taaddulu jamaat okiwulidde nti wakkirizibwa okubeerawo jamaa ennyingi ate gwe ekikujja mu swala kyekyaki jjukira nti gwe bw'oba osaala obeera gwe oli ku sunna okiwulidde bulungi gwobeera ku sunna kati oli omulala bwajja neyeeyungako wali we tukkirizibwa okubeera nti tusaala jjama eziwera okiwulidde omulala bwajja neyeeyungako tekiina mutawaana okiwulidde bulungi olwefuuse jjama bano abatanasaala nibo bagenda kufuna empeera z'ejjama okiwulidde awo tekiina mutawaana era eswala atuuvaamu yaki togivaamu okiwulidde ogenda bugenzi mu maaso naye mu masjidi nkiddamu mu masjidi ng'emizikiti yaffe egimanyiddwa temubeera jjama esukka mu emu agamasala nze bwete bwe ngamatira sivumirira nakukkakkanya nakutyoboola munnange omulala agamba nti ejjama zikkirizibwa okubeera ebbiri mu muzikiti simuvumirira era simutyoboola era simwononefu era mpa ekitiibwa okumanya kwe okiwulidde bulungi naye nze bwente bwe namatira kusinziira ku bujulizi obulaga ate bwe sisobola kubeera nti ngaziya mu kaseera kano biidhnillahi tabaraka wataala wa barakallahu fikum wallahu alam kakati ono munnaffe abuuza nti kituufu nti bw'oteeka engatto mu kaveera n'oziteeka mu bifo omubaka sallallahu alaihi wasallama bye yatulagira ekyokulabirako nga ku kkono nti tofuna mpeera mbw'olina kuziteekawo nga teziri mu kaveera ate oba ekyo kivaawa sikimanyi sikirinako bujulizi okiwulidde bulungi kubanga nze kyemmanyi barakallahu fikum nti engatto zaffe nga tugenda okusaala
okusinzira n'olwali bana sunna ku ngatto zino barakallahu fikum sunna ku ngatto zino y'okuteeka engatto zaffe nga tuziteeka wakati w'amagulu gaffe oba wakati w'ebisambi kwegamba wakati w'ebisambi bya oba w'amavivi gaffe awo mu magulu okyolidde awo wewate mu maasoko awo we tuteeka engatto zaffe eyo ye sunna. Hadithi ya Abi Huraira omubaka sallallahu alayhi wa sallama yagamba nti idha salla ahadukum omumumwe bw'aba agenda okusaala fala yad'ana alayhi an yaminihi taddiranga engatto ze n'aziteeka ku ddyowe wala an yasarihi wadde okuziteeka ku kkonowe fatakunu an yamini ghayrihi ne zibeera nga ziri ate ku ddyo w'omulala zatadde ku kkonowe ate zibeera ku ddyo w'omulala. Okiwulidde n'agamba nti illa alla yakuna an yasarihi ahadun okujjako nga ku kkonowe tewaliyo muntu yenna mathalan asala bwomu oba seekyo yasembayo eri ku layini nga tewaliyo muntu yenna agenda ate kusimbawo. Okiwulidde kati nabbi n'atugamba sallallahu alaihi wasallama nti waliyadaahuma bayina rijilaihi engatto ze aziteeke wakati w'ebigere bye nga hadithi eyo ntuufu Abu Dawuda yagiraga ne gundi Sahih Ibn Khuzaima mweri ne Al-Hakim okiwulidde wa huwa hadithun hasan teina mutawana. Hadithi endala era riwaya endala ya Abi Huraira omubaka yagamba sallallahu alayhi wasallam nti idha salla ahadukum omumumwe bw'abanga asaala oba agenda okusaala fakhala'ana alayhi najjamu engatto ze fala yu'dhi bihima ahadun engatto ezo tagezaako n'akamu n'akeddagala okunakuwaza nazo omuntu yenna oba omusiraamu yenna. N'agamba nti liyaj'alahuma bayina rijlaihi aziteekenga wakati w'ebigere bye okiwulidde oba wakati w'amagulu ge au liyusalli fihima oba azisaaliremu kuba kikkirizibwa okusaalira mu ngatto okiwulidde bulungi singa zibeera nga ntukuvu okiwulidde barakallahu fikum. Kati nabbi atugambye nti oba akole ki azisaaliremu. Kati yo hadithi nayo ngeri yemu erimu Abu Dawuda Al-Hakim Imam Adh-Dhahabi yalaga nti erina mutawaana ne Bayhaqi ate nga Ibn Hibban Hakim yagisahaha gundi al-Imam Adh-Dhahabi n'amuwafaqa kwekyo yagamba ne Bayhaqi ne Ibn Hibban ate nga hadithi sahahu Sheikhuna Al-Albani rahimahullahu ta'ala fi silsila sahiha hadithi ya Lukaga anamutano Sheikh Albani yagisahaha okiwulidde. Kakati n'olwekyo sunna mu kusookera ddala mbadde njagala kusooka kulaga sunna mu kuteeka engatto zaffe tuziteeke wakati w'ebigere byaffe ye sunna barakallahu fikum okiwulidde. Oba okubeera nti bw'obeera ng'osadde wekka okkirizibwa okuziteeka ku kkono oba nga gw'osembayo eri okkirizibwa okuziteeka ku kkono. Bwe tubeera mu jamaa oli wakati wa layini engatto tezirina kifo kirala okujjako wakati awo okiwulidde bw'oba oziteeka barakallahu fikum bwe tulaze okiwulidde barakallahu fikum. Kakati engatto okuziteeka mu kaveera olwaleero akaveera kajja katya anti akaveera kajja mu ngeri y'okubeera ntukuuma obuyonjo ffeeno gye tuwangalira mu bisooto gye tuwangalira mu ttaka mu ki kati abasiraamu bayonjeyo omuzikiti gwabwe bulungi nnyo okiwulidde. Kati nga ebyaliriro bitukula abasiraamu abalala kugamba bayingira basaala engoyi zaabwe nnyonjo naki omuzikiti gwe nnyini oguwa ekitiibwa. Kati gwe n'okwata engatto kati nabbi atugambye nti eyo sunna kati yakuba yatonnye okwata engatto ozireete nga teziri mu kaveera ne bannange okwata engatto ozireete nga ziri mu kaveera oziteeke ku nanga ku kapeti bwe kitego bwe kitegeeramu okiwulidde nti bw'ogenda okifuna n'olwekyo ekituufu kiri nti ekikulu kya byonna ngatto okiwulidde. Kati okubeera mu kaveera zibeera zivuddeko okubeera nti ngatto okubeera nti ozitadde mu kaveera. Akaveera tuziteekamu mu ngeri ya kuuma buyonjo mu muzikiti okiwulidde. Era obuyonjo kuuma obuyonjo mu muzikiti amrun wajib nsonga yateeka okiwulidde bulungi. Kakati ate akaveera nyinza n'okuga nti kali wajibu olwaleero enkuba yatonye engatto otya okuzireka eri olina bano abakwata engatto ne baziteeka mu madirisa abakwata engatto ne baziteeka mu nankani ku kapeti naki la yajuzu yahi okiwulidde okuuma omuzikiti nga muyonjo okiwulidde ekyo amrun wajib
okiwulidde kati ate ensonga ng'eyo eya waajibu bwabeerawo ekintu ekirala kigenda tuyambako kugituukiriza ate nakyo tubeera tulina okukikola kati ke kaveera yakikwata engatto zo ziteeke mu kaveera zizingeko bulungi kuuma obuyonjo bw'omuzikiti yingira nazo omuzikiti saala nazo wali ekyo kisooka ogenda kubeera ng'otebenkedde ne muswala bulungi nnyo okiwulidde ogenda kubeera ng'otebenkedde muswala bulungi nnyo wa barakallahu fiikum kati gattako ekirala nti olwaleero ababbi bafuuka ababbi naki wallahu a'lam katukikomyawo inshaallah barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan wa kathara allahu min amthalikum subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh temwerabira okujja mu ddalasa inshaallahu ta'ala ku Hamad Islamic Center biidhnillahi tabaraka wa ta'ala ku Sunday eno yennyini tugambye nti kirungi eriyo yanaaba asobodde okujjayo ko n'akantu biidhnillahi tabaraka wa ta'ala kogenda okulekako ku ssomero ly'obusiraamu ng'eryo ku masjidi barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan eriyo yasobodde okiwulidde ebintu bibeera byampaka wabula kulagirira bulagirizi nti wano waliwo obulungi bw'olaba ng'obutegedde biidhnillahi tabaraka wa ta'ala bwettanire assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh